Ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga twakulaga emboozi ya bbulooka w'ettaka Abbas Ssemujju yalumbibwa omusajja David Nyombi n'amutemako omukono bwe yali mu kifo ekisanyukirwamu bitundu by'ensangi. Nyombi yakakaane ku mukyala eyali ne Ssemujju n'amutema ejjambiya ku mutwe n'addusibwa mu ddwaliro ng'ataawa. N'omutuukako nga yamutemye omusaayi gutiika ne tumuteeka ku booda ne tumutwala ku kiriniki. Nyombi yakwatibwa ab'ekitongole kya Flying Squad nga bamukunula mu loogi emu mu bitundu by'e Nansana nga yatwalibwa ku poliisi y'ensangi gye yaggyibwa n'asindikibwa mu kkomera ekitaliya. Tukoye abatemu oba afaafe mu musibe mayisa. Kati olwaliro tukyalidde ku Haji Ssemujju maka ge agasangibwa ensangi mukono alomboza ennaku gy'ayitamu nga mu kiseera kino takyalina ky'asobola kwekolera nga yolekedde okusabiriza. Ne bw'oŋŋamba nti kati dduuka sikyasobola kudduka sikyasobola kusitula sikyasobola kukola kintu kyonna yansiranyiza. Nina abaana basoma, nina abantu be mbadde ndabirira. Ayogedde ku byaliwo Nyombi atuuka okumutemako omukono ng'agamba nti yali awo mukwano gwe Isaaka Kawooya n'amukubira essimu ng'amutegeeza nga bw'alumbiddwa omusajja yali anywa enjaga nga yamusaba muyitira abasirikale wabula n'asooka agenda alabe omusajja alumbye munne ng'olwamutuukako yamutegeeza nga bwe yali ow'amagye ekyamuwaliriza okugyayo n'essimu okumukwata akatambi n'oluvannyuma ne bamufulumya ebweru. Era bwe yaŋŋamba ensonga gye yali ampitidde nti agobye abantu abanywera enjaga mu gadeni ye n'okulirayo ameerungi, naye waliyo omusajja omu alemeddeyo n'agamba nti gadeni eyo si ye era agenda kumutuusako obulabe. Nakyewuunya ne ŋŋamba kaŋŋendeyo njogere naye afulume. Omwami oyo nagendayo ne njogerako naye mu buntu nga tewali kusika mugwa. Agamba nti Nyombi bwe yatuuka ku geeti alina omukyala gwe yasanga n'amutema ejjambiya ku mutwe n'addusibwa mu ddwaliro ng'ataawa nga bwe yagezaako okuwondera gye baali batutte omukyala omusajja ono kwe kumutemako omukono ne gugwa wali olwo ye ne yeeyongerayo. Nali naakatambula mitaazi nga 150 okuva wano wendi. Nawulira ekintu kinkuba omulundi gumu mukono ngenda okuyya nga mpeddemu amaanyi okunula ng'omukono gwange guli wansi. Nenkyuka bwe nti nendabira ddala omusajja oyo yennyini yantema ng'avuga n'asigala ng'akola ki ng'avuga piki ye naggwerayo naye neemulaba nga y'oli. Ssemujju yajjusa ekisa ekyamuviiriddeko kubanga n'okutuusa kati tasobola kulabirira ba mu maka ge. Obulabe obwantuukako era bwantuukako lwa mpisa zange okuba nti mpulirira mu bantu kubanga mwami Isaaka Kawooya bwe yankubira essimu n'ampita saamujemera genda waali. Asabye abeesiga eddamuzi okukumira Nyombi mu nkomyo olubeera kubanga tasaana kubeera mu bantu. Kusinziira ku kye nalaba ne nakye nayigamu nti abantu be tusinkana ku makubo be tulaba omuntu buli kiseera beera ku alaati omanye nti waliwo omulaba ajja. Wabula agamba nti embeera eyatuukawo yamuwa essomo ng'asabye abaami okukomya obutabanguko mu maka. Ebiseera ebisinga abasajja ffe tuleeta obutabanguko mu maka, ekyo njagala kukikubuulira kubanga omusajja gw'obeera ppiira ya buli kimu. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.